Poliisi ekedde ku Bativolo okuziza abakyala ate buliko butali mativu eri pasalozi ya Bujjingo gyatobodde mu kitiibwa kya mukyala Bukedde Bujjingo nti akulukuse okumala emyaka 10. Omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka 10 nga lunnakungula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Babadde bawakanya okutunda kwa Bujjingo ate bweyafundikidde ng'ategeeza bamwakanya nti babwongo butono. Abateekateeka okwetikka pamba obwongo bunafu nnyo. Bakulemeddwa mu Yimiso Figombya abalokole abana amasomero abawala n'abasajja abafumbo. Ekyeŋŋamba nti sipiika tuyambe agambe UCC ekole mulimu gw'ekola kati tusaasire ffe abalina abaana ab'okunyunyulo tudde ku TV n'omwana oli ku ssimu n'omwana omwana akubuza what is this kigenda kija mu maaso. Tosobola kutandika kweyambula. Divorce is fine. Abasajja tubakkiriza. Divorce is fine. Separating is fine. Naye okutuswaza okutwambula. Waba oli amaze naye emyaka 29 amujje mu nfuufu n'amufuula omusajja gw'olaba kati nga essaawa kati amwambula amufudde ekyabulijjo olw'okuba enkya agenda kwetonda. Bakutte ebipande ebiriko bakubulaga obutali bumativu eri omusumba Bujjingo pampa ne pads yali bamutwalira banywedde wakati mukaaba engeri omusumuni jazavumangu mukyalawe ekiraga kabonera ko butawa bakyala kitiibwa. Amukozese bamuwe makula kyetusaba gavumenti okutuyamba bapasita bonna balina amakanisa ag'enjawulo boogera bawa examples naye si ku maka gaabwe okitegeera tuyinza kuba eno nyambula ng'omukyala kibi. Poliisi tebaganyiza kugenda ku Parliament kwe badde bateeseteese banyikuba ne bakwatiddwa abalala ne bagitolokako. Bujjingo ye pastor asooka osabira abaana bange ye pastor wange bulijjo naye bw'abanga yansabira ng'amanya ekirwadde kyange tekinnawona ndi mukakafu ki nti Bujjingo nange tagenda kundabisa nga balabisa mukazi we ate nze gwatamanyi. Tegisagala muwe divorce afiire mu kibi ky'obwenzi ate kana ajja mu dini y'obusiraamu nga bwe yagambye ne bali bwe bamudini era ng'egenda mu dini y'obusiraamu akatawaana fa abasiraamu tulibalijjo. Bw'obeera n'omuntu emyaka 29 nga emirundi gye mwegasse tijjula 10 buba bufumbo. Musajja wawa n'omukazi nga bw'obalamba emirundi 10 myaka 23. Embira ebadde ku National Theatre abakyala basizidde wano ne balumba Parliament okakana nga basinziza poliisi amanyi ne bayingira. Natuvuma omukyala akulukuta ebyo babyogerera mu bantu twagala kulaba mukyala kaddaaga. Babadde batwalidde sipiika ekiwandiiko ekiraga engeri Bujjingo yatyoboddemu abakyala. Yokusoti TV abakyala bagenzi nga bakutte ebipande ne pamba bakubiddwa abakozi ba Bujjingo. Ekyewunyisa bannamawulire bennyini bakubye bannamawulire bannaabwe ate bakwate bigenda mu maaso. Abakubye kuliko Robert Mutebi Eric Sibalu n'abalala batuse n'okugyayo batoni n'embookooli. Munnamawulire omulala akubye ye Wandulu Bone. Abakubiddwa kuliko Godfrey Katongole wa Bukedde TV Siraje Kibiru wa Record TV ne Decent Seguja okuba nti munnamawulire munnaffe Robert Mutebi wa Soloti kwoteekako Eric Sebalamu ne mudda ku b'amawulire ne mubakuba. Basose ne bamuzi wa poliisi emengo n'oluvannyuma ne bongole ku poliisi Kampala mukadde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango annyonnyodde engeri gye basobodde okusinkana ekibya ky'abakyala balebe engeri gye bagenda okubakwatizaako okulaba nga bagoberera amateeka mu bayinza okuyita okulaga obutali mativu bwabwe. Nti tugenda kukwatira wamu nabo tulabe nti ensonga zino zivaayo mu bulambukufu. Ategeezanga n'omulizi wa poliisi mu Kampala n'Emilian Moses Kafeero yamaze dde okuyita omusumba Bujjingo abeeko byannyonnyola. Ensonga endala mwami Kafeero yabategeezezza nti amaze okwogera ne mwami Bujjingo ate mwami Bujjingo agambye nti bajja kusinkana waliwo meeting enkya egenda kubeerawo. Mu meeting eno bagenda kwogera ku nsonga ey'obufumbo. Ekikola tomukiddanga mu muno.